As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of the, especially the people of Uganda and the whole country. President Museveni okwetonda munnaye nga yeetondera ani nga yeetondedde Obuganda ne Uganda okutwalira awamu babaddewo babadde munnaye kololo Obuganda bwakiikiriddwa ani saalabye kuba Katikkiro ate yabadde tali mu ggwanga ate ku bannayuganda ali abakiikiridde wabaddewo abantu engeri ndowooza gye kwabadde okusaba abantu bazze munnaye abo ababadde balize beyasobya tekyategeerekese tekyategeerekese ekyo kati bwe kiba tekyategeerekese gano ge mateeka agafuga okwetonda yadde si mawandiike namba emu wateeka okubaawo eyasobya ne gwe baasobya namba bbiri wateeka okubaawo omutabaganya. Mu kisaawe e Kololo wiiki ewedde yaliyo olukuŋŋaana lw'enjiri Light Up Uganda for Jesus Conversion nga lwakulemberwamu muwala wa Museveni amanyiddwa nga Patience Lwabogo era wano omukulu jjajja mwami ne jjajja mukyala we baasinziira okubanga beetondera eggwanga naddala ensi Buganda nga basinzirira ku ebyo ebizze bikolebwa nga basaba okubanga basonyibwa. Ebintu bino byaleetawo controversy naddala mu bantu abategeera ensi n'abategeera ebigenda mu ggwanga era abantu bangi baavaayo ne batandika okukubaganya ebirowoozo ku ebyo ebintu ebyali mu kiwandiiko ekyo abakulu abo kye baasomera ensi yaabwe. Nalabako Pulezidenti Bobi Wine nga avaayo ng'agamba nti wekibanga weekityo asooka ate abaana bonna abali mu makomera ababonaabona olw'ebyobufuzi naye nga tebalina musango gwe babalanga oguli awo wabanga agamba nti yeenenyeza ensi Uganda ne eggwanga Buganda era Museveni ne mukyala we oba jjajja mwami ne jjajja mukyala awo wennyini beetondera Buganda in particular olw'ebyo ebizze bikolebwa. Kale bwe gutyo abantu ab'enjawulo baatandika kati nze olunaku olwaleero amakanda ngenda gasiba waffe mu kadongo kamu. Ssaalongo Abdu Ziwambaza Mulindwa abasinga mumumanyi mudde mu luyimba lw'omugeye Aisha Nakitto namwandu wa Hamani Basudde olumanyiddwa nga eddembe ly'omuyimbi yamuyimbako nti neebaza Abdu Mulindwa wa Silver Performance nali ku kitago bwa skuulu nga nsoma eyo gye yamusanga nga bagenze okuzanya era bw'atyo n'amwegomba okubeera nga ajoininga Katemba era kyaddaaki yamala yeegatta ku Silver Performance n'atandika okukola ne Abdu Ziwambaza Mulindwa. Teyakoma ku kubeera ng'azanya ate n'afuuka omukyala era nga omugeye wabiyimbako nti ennaku yaluma bo ng'agasse ey'okubeera omuzanyi agasse n'ennaku ey'okubeera omufumbo. Kale bw'atyo yoyo Ssaalongo Abdu Ziwambaza Mulindwa yavuddeyo n'atematema ebigambo bya jjajja mwami bye yakozesezza nga ayogera alaga okwetonda kwe eri Obuganda n'ensi Uganda. Kale bw'atyo ebigambo bya mukadde waffe Abdu Ziwambaza Mulindwa tugenda biwulira mpola tubeere nga tusobola okubeera nga tuyinamu kye tujjamu era naawe ebigambo bino oba olumu oyogera ky'oyogedde awulwo ne kitandika okukubaganyizibwako ebirowoozo. Katuwulire ku speech eyo jjajja mwami. As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of the, especially the people of Uganda and the whole country, for restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts and reconnect us to the original vision
of our national unity and unwavering commitment to social and economic transformation of our nation together. Kale oye jjajja mwami nga alina ejjajja mukyala bagezaako okubanga beetonda olw'ebyo ebikolebwa ekitegeeza ebintu ebimu biyinza okuba nga bitambula mu ggwanga nga tulowooza abakulu tebabiraba naye nga babiraba naye kati we tunaavaawo tugenda kutunuulira Abdul Ziwambaza Mulindwa nga ayambalira ebigambo ebyo naki kubanga tukola ebintu bingi nga naye tetumanyi kubanga alina ebibuuzo bye yabuuzizza beweetondedde baakusobya ki era we wabadde weetonda bewasobya bo wabayise ne babeerawo kubanga ffe tutunuulire eggwanga Buganda nga yabadde agezaako okuba nga yeetondera in particular bo ab'eggwanga Buganda yabayise okubeera nga abalaga ABCD nti banaye kino kubanga oba asobya olaga nti kino nasobya. Kale katulabe ku Ssaalongo Abdul Ziwambaza Mulindwa. President Museveni okwetonda munnaye nga yeetondera ani nga yeetondedde Obuganda ne Uganda okutwalira awamu babaddewa babadde munnaye kololo Obuganda bwakiikiriddwa ani saalabye kuba Katikkiro ate yabadde tali mu ggwanga ate ku bannayuganda ali abakiikiridde wabaddewo abantu engeri ndowooza gye kwabadde okusaba abantu bazze munnaye abo ababadde balize beyasobya tekyategeerekese tekyategeerekese ekyo kati bwe kiba tekyategeerekese gano ge mateeka agafuga okwetonda yadde si mawandiike namba emu wateeka okubaawo eyasobya ne gwe baasobya namba bbiri wateeka okubaawo mutabaganya n'ekisemberayo ddala namba 3 muteeka okukkiriziganya nti kino kye nasobya era kyenziza okwetonda. Abaganda bagamba tigunsinze ali wa bitono bw'abanga gunsinze ali wa bitono kati pulezidenti bw'agamba nti yasobya eggwanga yeetonze byaliye byebiruwa tugenda bugenzi bwoti oteeka okutoola omutwango yadde mutono gutya naye n'oguteera kati nze kyembadde ŋŋamba pulezidenti nga bw'akakasizza nti alina ebintu bye yasobya nga pulezidenti yali yeetondedde bannayuganda laga nti bannaye mu nsonyiwe stepinze down nga Nyerere bwe yakikola kubanga Nyerere bwe yeetonda yastepinga down awo munnayuganda buli omu gyali yandiwulidde nti okwetonda kwe kumukutteko. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall. Otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77
Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Kale yoyo kagezi munyo Mzee Salongo Abdu Ziwambaza Mulindwa okuyimba yakutandika mu myaka gy'ensanvu era bwatyo n'atambuza olugendo lwe. Salongo Abdu Ziwambaza Mulindwa oyo nkugambye nti ye yali nanyini Silver Performers eyali enzanyi y'emizanyo Mzee Bob Kabindi Mpima aweranda ni nkutumiddeko kyemanyi wenjogera ku Salongo Abdu Ziwambaza Mulindwa omutegeera bulungi kubanga gwe wabeera mu Mandela yali Nabugabo Theatre Stars. Ono ngali eno ne Silver Performers n'ebibiina ebyenjawulo ebya Katemba ebyali awo zino Mandela Theatre Group ebibiina ebyaliwo obudde obwo mwakolanga nabo. Kati omwami gwenjogerako gwe omutegeera bulungi nga omuntu n'abantu abaali banyumirwa emizannyo. Nsaba munoonyeeko ku Salongo Abdu Ziwambaza Mulindwa yali muyimbi mulungi ng'ekituufu ayimba ennyimba n'oziwulira naye kati takyalimu active music naye nga ono yazaalibwa 1953 azaalibwa omugenzi Lubega. Obudde buno Salongo Abdu Ziwambaza Mulindwa atemera mu myaka 72 yazaalibwa Kitwe Buunga Masaka naye nga nkugambye nti muyimbi wa Kadongo Kamu era ono y'omu ku bantu abayambye ekisaawe kino ekya Kadongo Kamu okubeerawo. Salongo Abdu Ziwambaza Mulindwa yali ku kakiiko ka Kamuta Kadongo Kamu Music Theatre Associations era nga y'omu ku basajja abategeerera Theatre Kadongo Kamu Music Theatre Associations ku lukiiko aliko nga omuwabuzi. Kale yoyo Salongo Abdu Ziwambaza Mulindwa. Kati mwe abaagala Hamani Semakula basudde omwami ono ayinamu omukono mu Salongo Hamani Semakula basudde kubanga aba Entebbe Gita Singers nga bamuleese mu kibuga Kampala ate we baatuuka wali ku kitebe ekya Entebbe Gita Singers munaye omukulu bamugaana era bwatyo Matia Kakumirizi n'amuweereza mukwano gwe Abdu Ziwambaza Mulindwa mu kuteesa Gita Singers eya Salongo Abdu Ziwambaza Mulindwa yali awe ku Kalerwe Farmers Hall nga era wakolera ne Silver Performers yali eno yateekayo Katemba eno n'ateekayo music sondoza bali batwa music dance and drama naye ye basudde mu kujja yajjanga amanyi endongo just ono yamukwatamu kumuyigiriza kye bayita stage performance era olunaku lwe baali baaniviling oba banjula Salongo Hamani Semakula basudde ng'omuyimbi abalukwata Gita Singers omugave Moses Katende ate munnaye we bajja ne bamujjayo era bamuyisa backstage ne bamutwala ekibuli n'ajoininga the Mighty Lukwata Gita Singers era eyo gyatandikira okufulumya ennyimba ng'afulumya oluyimba lwa Mukyala Mugerwa ekitundu ekisooka that was 1987 era okuva naawo n'okweyongerayo Salongo Hamani Semakula basudde byasigala mu bitabo byafaayo byerere. Kale yoyo mukadde waffe Abdu Ziwambaza Mulindwa musajja osobola okumunoonyaako ali ize
naye lwakubanga bwenkugamba nti ali principled. Ffe ebiseera ebisinga tulina principles abasinga batugamba nti tulina entondo twematira, tulina olugezigezi, naye nga tekibeera ekyo. Gwe aba alina entondo kubanga toyagala kugondera nze byenjagala. Ate nno omuntu alina principles mwangu nnyo wakolagana naye kubanga otegeera nti ekyo takyagala. Kati waba takyagala ng'ekyo kita nga mukolagana ku biri ebirala kubanga omuntu tayinza kubeera nga buli kimu takyagala. Kale bwe gutyo yoyo Ssaalongo Abdul Ziwambaza Mulindwa. Kale bantu bange programu eno nsaba njiweerezeeko ku abo abangoberera yonna gye muli. Ntumira muto wange Makombi Lamanzaani, oyo omu ku basinze okunjiikiriza ku mitimbagano era ayagala tuleme kulima kambugu, naye nze siraba nsonga lwaki tuba tetukalima. Mukyala Namatovu Fatuma, New Subs Fashions, munayo weebale nnyo, weebalire ddala okubanga weerekereza ate nonteekamu. So bantu bange mbasaba nti tugende tuwagire abantu bano. New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade, tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Alua Park, ogenda kuyisa Wilson 1 odde ku Health Pharmacy. Kati Health Pharmacy weekoma yambuka amadaala kumugukirire edduuka ly'osookerako eryo ery'engoye ku mukono gwo gwa ddyo lyeyo New Subs Fashions. Engoye ebikula byonna ogenda kubeera nga ozisangaawo. Omukyala ze batalina ndowooza ze zigomesi, naye zino engoye ez'abasiraamu n'abatali weeziri era ne new stock naye yatuuse. Engoye zaabwe bazijja e Thailand, Malaysia, Egypt kosa ne China, era ntegeddeko nti bali mu nteekateeka ate okwongera stock kubanga bo enkola nti ebipya tebirina kubeera nga biggwaawo. Then tulina ne Amaus Closet. Amaus Closet abo basangibwa ku Ham Shopping Ground Block D. Kati Block D eyo weetandikira wano Jesco, then Block D weetandikira yambuka amadaala ku mugukiriro wano ku Kono yeyo Amaus Closet eri ku edduuka liri namba 99. Then ne wali mabbali balinawo 252 batunda office wear mwe abakyala baliko abambazi musobola okugenda eyo, abawala musobola okugenda ne mufuna leggings weeziri. Leggings ze bayita ki? Mukyala Brenda, leggings ze bayita obugere mwe abaagala okwambala obugere weebuli tops, skirts n'ebirala byonna weebirizi pants nazo weeziri ako Amaus Closet. Era akalango ndooza by tomorrow kagenda kubeerawo. Tulina Kikaya College and Vocational School, abo basangibwa ali Bulenga ku 7 bakugamba twalayo omwana bamubangule badde ne boarding arts ne sciences. Wali ku vocational course yonna ey'omu mutwe bagikwatako. Tulina Twinex International bali wali Bulaga ku Lwemityana. Tulina Be Easy Hotel and Bar, abo basangibwa Nsaggu ku Lwenakawuka. Gendawo obeerenga osanyusa ku bulamu. News Be Easy Hotel and Bar bakutegekedde gwe ayagala okubeera nga asanyusa obulamu, byakulya byakunywa n'ebyensula nabyo weebiri. Kyekifo nga woolaba mu vidiyo awo ekifo ekyo weekirabika. Kati tulina St. Michael Education Center bali Kiwanga Mukono ne Plan B Records. Gwe yeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okunsanga Kasubi ku basooka kwa Villa Stage wenkolera emirimu gyange. Weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15, ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa mwetaaga ebivulumaziika n'ebintu ebirala documentaries, naawe osobola okuntuukirira. Kati abantu bano njagala mbatumireko nga mbeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okungoberera okusinzirira mu kitundu yonna eyo gy'oli, abali wano munda w'eggwanga, abali ebweru East Africa, bali Buwalabu, muli mu Europe
oba muli mu US. Then tulina na bannaffe abalala abagenda eyo mu Oceania, Australia. Waliwo omwami Jacob atera okungulako music asinzirira Australia. Ndina Delisa Zintan ali awo East London, mukyala wange namba ya Harriet ali awo e Birmingham. Then ndina Bob Kabindi Mpima awo e London, mwami Rulese Bonza ali awo e Massachusetts. Ndina Taddeo ali e Chicago. Maria Zako ogamba otya ensi egula mirambo, ogamba otya munnange oyo yali azanya mu That's Life Mwatu ali Chicago. Kale abantu abenjawulo tulina Jalia Zawede Nanfuka naye jali e New York. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ebyo byonna bye mukola. Mwami Nsubuga naye ali Massachusetts. Kale Makumbi Junior ye mutumiddeko. Kale bantu bange mwena okusinzirira eyo gye muli na mbatumiddeko nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okwagala kadongo kamu. Kale bantu bange mubeere bulungi, mweraba. As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of the, especially the people of Uganda and the whole country. President Museveni okwetonda nga yeetonderaani nga yeetondedde Obuganda ne Uganda okutwalira awamu. Babaddewa babadde munnaye Kololo. Obuganda bwakiikiriddwani saalabye kuba Katikkiro ate yabadde tali mu ggwanga. Ate ku bannayuganda ali abakiikiridde. Wabaddewo abantu engeri ndowooza gye kwabadde okusaba abantu bazze munnaye. Abo ababadde balize be yasobya. Tekyategeerekese. Tekyategeerekese ekyo. Kati bwe kiba tekyategeerekese, gano ge mateeka agafuga okwetonda yadde si mawandiike. Namba emu, wateeka okubaawo eyasobya ne gwe baasobya. Namba bbiri, wateeka okubaawo mutabaganya. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop namba 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records